Guno omulimu nze natandikawo Rolex eno. Bikanzire walo sebo. Lindako sebo. Go wakola otya? Rolex eno nze nagitandikawo mu 92 ewandege yawo wennyini. Gwe musajja yatandika Rolex Uganda okugiyita Rolex. Yes. Nze nagitandikawo Uganda. Walijjawo erinnya uligiyituma Rolex. Erinnya eryo andi kati bw'obanga obaloozi ka chapati n'ogiroolinga bw'oti. Kati bw'ogiroolinga ne ŋŋamba lwaki nze kikola kintu kye bayita Rolex kubanga obeera ogiroolinga. Kati aka X kavaawa. Ako nze nakayiya ng'omuntu omugezigezi. Walina X wo. X byatebiriimu. Ate waliwo omulala yasooka okumpa ekintu ekirungi. Ali kasitoma wange sijja mwogera linnya kubanga wamaanyi muno mu ggwanga. Yali ali kampasi eyo. Yajja n'asiŋŋaana nga Rolex nga ali ku kampasi essaawa zino musajja wamaanyi. Wamaanyi mu ggwanga muno akuba sijja mwogera linnya mbala mukoze bubi nnyo. Kandi yansanga nina essaawa yali ya Rolex gye nyambala ku mukono. Naŋŋamba gwe jjo ova ku Rolex. Jangu ompe ekyokulya. Ne mugamba neŋŋamba ekitegeeza kino ekiriwo ekiyita Rolex kisobola okukola ki? Kisobola okukwata. Wali ku ssaawa yo ng'ogitunuulidde bagita Rolex. Essaawa Rolex. N'akugamba. Eva ku Rolex. Jangu onkolere ekyokulya. Kati gwe n'okituuma. N'ekituuma nti eno kankituuma eki? Rolex. Omusajja nno w'amaanyi mu ggwanga. Tuli kukolola essaawa zino. Gwatanaba kujja naye wandikeddeko kuba ebyokulya byo weebiri. Demandi bw'eneeyongera mu maaso awo. Ojja kubonaabona. Ogamba otya muganda wange? Sina buzibu se. Wakedde bulungi nnyo. Akakyapati nkalaba watandise dde okakyakala. Akapati weekali kiriya tulinda bakalya wokawoka kali kiriya nnyo. Ate tetukaseera bbeeyi nnungi. Wano mukasedde. Wano tuli mu kifo kya Kabaka tetwagala kuseera. Tujja kaseerera walala naye wano. Essaawa zino tuli mu kivulu kya Rwegi. Abantu bangi betusuubira okuba nga bajja olunaku olwaleero. Eŋŋano ofunye yenkana ki? Eŋŋano ndeese katoni 5 zijja kummala. Sente zange zijja kuvaayo 5 ziba zijja kumala bulungi nnyo. Ate twabalabedde abanyankole bazze bangi kubanga zikalita ziri eyo nga 30 zeekwese. Balinda obudde buterere bakole ki? Bajje. Kati mukoledde ddala paka kawungeezi. Mpaka tuli mpaka nkya. Kubaana aba stage bonna balina okugyawo stage mpaka nkya weetuli. Banyuka mugenda bbawaayo. Weebali. Ate abanyankole bava wala. Bazze okumala wala ennaku nga 3. Zikalita ezo zino zibazzaayo ku Sande. Era tubayitira ddala bajje mbungi. Ebyokulya tetubisadde Rolex ya 10 zokka. Rolex ya 10 chapati ya majabiri. Ndatosedde. Obwo obusente butono nnyo. Tusuubira nti Rolex ya mutwalo. Tetwagala kubba abantu. Ezo sente zijja kumala ezo. Ate bati baguza kanana kubanga balina sente. Amajabiri. Ne chapati ennene obwaguuga. Obwaguuga obwo. Kuba tukimanyi batunze ente bajje malawo omwana waabwe. Ne bagamba nti bwe bajja mu bivvulu ebyokulya bibeera bya bbeeyi kiva ku ki? Ekyo kisinziira ku sente ze mba mwasasudde. Naye wano twasasudde sente nnyingi nnyo. Wano wa mitwalo 7. Omudaala. Tetwagala kuseera bantu. Ziba zaavuddeyo dda. Balidde. Ago mateeka bazze. Balina okulya mateeka ago. Bw'oba tokoledde wano mu bivvulu osinga kukolera wa? Nkolera Wandegeya. Wandegeya awo katale gwennyini. Awo we tusiikira awo ate ebbanga ddene. Guno omulimu nze natandikawo Rolex eno. Bikanzire walo sebo. Lindako sebo. Go wakola otya? Rolex eno nze nagitandikawo mu 92 ewandege yawo wennyini. Gwe musajja yatandika Rolex Uganda okugiyita Rolex. Nze nagitandikawo Uganda. Walijjawo erinnya uligiyituma Rolex. Erinnya eryo andi kati bw'obanga obaloozi ka chapati n'ogiroolinga bw'oti. Kati bw'ogiroolinga ne ŋŋamba lwaki nze kikola kintu kye bayita Rolex kubanga obeera ogiroolinga. Kati aka X kavaawa. Ako nze nakayiya ng'omuntu omugezigezi. Walina X wo. X byatebiriimu. Ate waliwo omulala yasooka okumpa ekintu ekirungi. Ali kasitoma wange sijja mwogera linnya kubanga wamaanyi muno mu ggwanga. Yali ali kampasi eyo. Yajja n'asiŋŋaana nga Rolex nga ali ku kampasi essaawa zino musajja wamaanyi mu ggwanga muno akuba sijja mwogera linnya mbala mukoze bubi nnyo. Kandi yansanga nina essaawa yali ya Rolex gye nyambala ku mukono. Naŋŋamba gwe jjo ova ku Rolex. Jangu ompe ekyokulya. Ne mugamba neŋŋamba ekitegeeza kino ekiriwo ekiyita Rolex kisobola okukola ki? Kisobola okukwata. Wali ku ssaawa yo ng'ogitunuulidde bagita Rolex. Essaawa Rolex. N'akugamba. Eva ku Rolex. Jangu onkolere ekyokulya. Kati gwe n'okituuma. N'ekituuma nti eno kankituuma eki? Rolex. Omusajja nno w'amaanyi mu ggwanga muno akuba sijja kumwogera.
Ebanga we yasomera yali akyasoma nga tafuuka w'amaanyi. Yali si w'amaanyi ng'alina ne kapiki ke kavuga. Erinnya walivumbula mwaka kirino 92 erya Rolex. Erya Rolex. Kati gwe erinnya lyo gwani? Nze bampita Oniero Martin Nadiope. Oniero Martin Nadiope. Oli Musoga? Ndi Musoga mwena. Aya baba. Ni watandikawo Rolex? Nze nazitandikawo era n'ekiwando oyo yakola nsobi okuzitongeza nga tamaze kuntuukirira. Era mu banja. Yagamba ekyobulamuzi tulina ekisinga Rolex. Nene teyamala kuntuukirira ku buuzo wange. Rolex zagitya yatandikawo mbate azitongoza tampise. Gwe yakitandika era mu banja era namukuba mukolo. Onarebo ndowooza owulira bagenda kuba mukolo. Namukuba mukolo okutongoza ekintu ekyo nga tamaze kuntuukirira. Ekya Rolex. Rolex zimazeemu ebbanga ddene. Baba. Kubanga nzijukira edda wabangawo ne TV bagita East African Television. Yes, ndakuba endongo y'amaanyi. Era waliwo gaye yabandeetera era sijja mwogera linnya w'amaanyi. Nindi tulwaki toboogera? Tebanyiga ennaku zino. Ebiseera bya East African TV waliwo serebu mu kusiika Rolex. Era nga ndi wandege yaawo. Baina interview gye banjako ngambirawo ku Lwakuna, ku Lwakubiri na Lwamukaaga. East Africa. Musajja w'amaanyi. Yali ne Caritas walongo omuwala bamuyitanga Caritas. Yes, Caritas mumanyi. Nga bali ne Gaitano. Gaitano nga badde wange nnyo. Gaitano ono akola ku Capital FM. Capital FM. Ono yagenda mu Big Brother. Wa Big Brother. Ebisebyo yali tanaba nagenda mu Big Brother kubanga Big Brother zigenze okuba mwaka kisajjukira bulungi. Naye ebiseera ebyo Gaitano yasinga bebe. Bebe we yayimbira. Lero nga Gaitano nga kyali wange nnyo. Era olujja ngamba Joe. Akumanyi bulungi kati Gaitano. Gaitano kyali. Ako Gaitano Capital FM Nelaka Embabazi. Bali kuyiseko mu morning breakfast. Bagita atya busho yabwe bagita atya? Eyo kumachi ya Capital. Ndowooza yiyo. Sinyimanyi bulungi nnyo bagiyita ndowooza naye nga kyali wange nnyo ebbanga ddene. Akumanyi mu Rolex. Era kuwako n'obujulizi. Nnyo. Era mugambe yanita aba East African Television ne Caritas. Kati birungi ki byofunye mu Rolex eno? Bifunye abaana basomera amasomero amalungi obuyumba mbuyina. Nina n'ebirala by'ennunda eby'amaanyi sijja kwogera ku mpewo. Tubimanyi. Ate nga birundira mu Kampala muno. Tubimanyi ate nga biwoomu. Ababirya biwoomu bo. So omanyi kati omulimu guno abamu bayinza okutaguyita mulimu. Omuntu wakusanga oyimiridde wano abavubuka bagamba nti ogwo mulimu gw'abalemererwa omusanga ali ku bicyapati bwe bagamba gw'abalemererwa so ntamanya nti guno guba mulimu bantu bakusobola okusevinga $5,000 olunaku ezo ziba ssente $5,000 waliwo n'omuntu akola omulimu oguli kirini nga tasevinga n'oli wajja nakusekana ku kyapati wano akwatibwako n'ennaku agamba bambi oyo alina famire naye oluusi alabange yalemererwa ye nga ali ku mulimu emirungi oba akola mu Serenanga oba weewalala nga bamuwa miliyoni ng'emu naye nga gwe weekozesa wano ofuna akasente kakalungi naye najja n'akujerega n'akujevuna ayinza okubuuza olina omukazi naye nga ane omulimu mulungi naye nga saidi emu si mulungi nibagamba omuliro guno si mulungi ogwo omuliro gwo gubayisa gutya ogwo gwa sigiri omuliro guno si mulungi olina okubaawo n'akagundi kobikako wano bwe kati naye si mulungi nyo naye ebiseera ebisinga kimanyi kisi mulungi nkimanyi waliwo enkola ennaku zetulabye ze baleeta ebyuma ebipya ebikola gundi ebikola byo bitya ebyo ebyuma byo byandibadde birungi naye kati fenga we tubadde tukolera kuba ejjuka ebiseera ebisinga Rolex zibadde zakuyiribwa ku kkubo kubanga ebbanga ddene nga njiyibira ku kkubo ewandege yaawo kati tosobola kuleeta byuma birungi olwasiteka Kanso jana ketika ne katwala ate nga kabbeeyi okaguze miliyoni 2 ate tebajja kukakuwa naye bakakuwadde bagamba tojja kazaawo kati mateeko olina kukozesa sigiri bweziti naye kati ffe nkali nagenze nze wantu ewalungi wandegya mu katale ne standard ngenda gitereeza ebyokulya edda twakulanga Rolex ennungi nga ninawo Titanic nina Dawo Baga nina Remix Rolex n'amannya amalala kati nagiteekangamu Mr Meat nagiteekamu ne chap kati nabangamu ey'ennyama ebiseera ebyo nagitundanga 10 ndowooza mu 9 awo 9 angitunda 10 era ewandege yaawo naye kati ebintu byajja birinnya kati ennyama kiro ya $200 ekitegeeza Rolex bw'oba otunda ey'ennyama olina gitunda kasanvu kanaana awo so embeera bwetu wegenda ekyuka ate ng'eggwanga abantu baavu agamba koleka ordinary yatuwadde ekivulu kino ekkololo mwenga abasuubuzi abakoledde muno bugambo ki oyinza okugamba Abitex mu kaseera kano kubanga nakkiriza mpulidde ogamba omudaalasi gwa bbeeyi nze Abitex mwebaza bwebaza era singa buli mwaka batukola ebivulu nga bino nga bisala kali Abitex ekyayinza okukola nga ye nafe ajja tukoleye ku kivulu kubanga tumuwagidde ebbanga ddene abakola ekivulu kibayita batya
ya mayinja eminya ya na kitundu wachapaliziro festival waliwo nalaba akola Rolex festival balaba bakolanga Rolex festival omusajja wange narebo oba yadagawa abasajja jali omumanyi jali ne mukyala we bonabona mukyala we ekintu kiruddamu baba akadene wakola ku Rolex festival tewali okuva luyatandika mpaka lwesembyeyo nga nkola ki ayika lwesigibeera mana geno gibeeramu kubanga nze nakola ki nze nakitandika ye narebo yakuliko organizinga tebana bakukkiriza nti gwe founder wa Rolex ye oyo akola Rolex festival yakimanyi nze founder era tutuula nangamba tukoze tutya ebirungo mwine ebirungo byemukyusakyusaamu kwawo ebirungo nze Rolex tubikyusiza ddala wano kuba nti kati ojjanga wano awantu nga wano tobiteeka munyo sene nyingi kubanga abantu bali naye tubamu ebivuga katika Green Festival osobola ogiteekamu ebirungo kubanga abantu babbeeyi abajjamu n'ogitunda akanana naye kati wano Rolex ogikuba okusinziira ku bantu boolaba bajja mu kifu abalimu ate era wembeera nga ndi namugongo ate ne si gyenkuba kubanga abe namugongo bavaawa muvire bagala capali ya bitaano waliwo ka Rolex kano kemuguza abantu nga bali mu baasi abantu bakemulugunyako nti kemusiikirako otujijijjako ka Rolex kakifere kivumirira nnyo bagenda bakuba amagi ana ne gakola Rolex nga 10 ne bayiwamu amazzi kati amagi 2 ne gakola Rolex nga 10 kati kungulu nasalimu obunyaanya 2 n'ateekamu bikabeji abaana abo bavumirira kubanga nange nabigulako nani ne Masaka eyo nekigulako muwala wange ate nga gwe yatandika Rolex ne bakuwa bwe bityo kivumirira ababikola batereze omulimu gwange kubanga batta omulimu gwa Rolex omuntu wabeera nga ava mu Masaka ngeeyo nagula ku Rolex ngagamba sijja kuddamu kulya Rolex kubanga kyali abatakitegera balira kabeji njereere mbadde mbasaba batereze omulimu ogwo ate si bagitundemu kabeeyi naye nga balidde kye baliya ekyo kirungi wali omuntu ali agamba omusajja bakitajja n'akola ku mukolo gwange nakubira chapati ne kalo wali bakola events n'agamba njagala ka Rolex nga kasufu akufunya ati abawe namba y'essimu namba yange eri 7556 89 akwaita akakwatulesa oliwa wandegeya ku katale wabeere enkoko bamanyi ekifo kya nkoko kati abo bo bampita John wa chapati era kasootuke wandegeya wonna n'obuuza John tewala tamanyi nti nkoko era ab'enkoko bwe bali batugamba waliwo sayansi ali mu kikopo kino ekikuba amagi batugamba mbu ekikopo kino egiriwo omanyo nga si kyoze obane kana akantu kana kasimula bigambo ebyo byabwe mulimu abakola ekikopo mukyo ne bangamba mukikuba ne kigwerera kiba kizibu akambe kati yakikubisa akambe n'akikubisa wata akambe ate ekitali kirungi kati kana akambe kaba kajjako langi eno atugamba Rolex empoomu bw'oyoza ekikopo kino tewooma yakikugamba oyo era alinga kye yakigamba n'akatawulo kali akasimula kuli ndaba yeeyinyirira zinawoomeezo nga bintu bye bitukula balikuba Rolex zino okubanga gundi akatambaala kacyafu bino byonna wow ennyanya wazisaze dda wazozezza dda zirikiriya nnyo masavu capati yameka mukwano kale obakasoma balabye betanira wano 10 ne kankuwe obaga oli muto wange bakuwadde nga siyameka waayo mukula baka capati okalabye akuba kacapa naye sinakalyako kakalyeko kawulire okategeere otegeere kireva yani amazzi g'omuganda gabera kumpi amazzi g'omuganda gabera kumpi era omala kiryako noma n'okirabirawo okola kiwooma omukulu ndowooza twati kyabagamba akakopo kano gwakako kayonja ndaba gundizo kabeji zo wazisaze dda nteeketeeke buli kimu wakikoze obutungulu bunyirira ennyanya zinyirira amagi wegali walabika bulungi amagi n'abalala wegali wano gonna omusajja si bwe yaleetedde eddala tuleza amagi waliwo omuntu omu ng'omulimu tebagufuula mu mulimu naye ate nga mulimu omuntu wonna wookolera omulimu olina ogufuula omulimu ebanga omuntu okuleetera essente zo aba ali ayagala ali ekintu ekiyonjo kati bw'oli awo abalala babeera n'enjala zonna nga ziddeko ebiki tesiba kirungi era nze ne wange wenkolera zibamita kalismart ensonga kino bakasitoma ba university nina bangi kubeera nti ekintu kyekola kiriki kikola kikomando kati jukira kikomando ekyo ebijanjalo bya bbeeyi kati abaana bakampasi obajja bagala bakirire ku 200 oba tukola nasalawo nje baweera Rolex 200 atakola kikomando sikikolerako ddala obanga amanda ga bbeeyi
ebirungo bya bbeeyi bibeera mu Rolex zokka bwe zityo. Oli ogambye wajje wandege yabuuza John wa chapati wona asotuke wandege oba kuyukwita oba n'obuuza John direct oba ontuuseeko. Tugenda kujja wandege atubye ku Rolex banna abatulaba abali ku mutimbagano naddala abantu ku TikTok bagoberera bino ebintu bajja katemamu bagambe omusajja wuno wa chapati bakatememukko katuke wa honorable mubanja kubanga yatongoza ekintu honorable kibanda sewo nakubadde emirimu wagivaamu naye nkubanja watongoza ekintu kyotamanyi ng'ekintu kyali kyange oba toyagala nkube mu kooti ntuukirye tule ku mmeeza zompe emiliyoni nga 10 ekintu wekite naye nkubanja mukama abe 10 zijja kuba zimmala bye so bana abatulaba Rolex weziri wano omukulu gwogamba otya yawe oli mu Rolex nange ndi mu Rolex bitambula bitya era fiti mpola oseera otya chapati ya 2 ate amagi wona nga kuliko amagi 13 tulina okikomando leero kikomando naye twakiresa eri mu ghetto okolera saidi waggwe abaana b'eddangala ni kamoocha mumulabye omukulu tuwona Abitex ategese ekivulu kino atuwadde naddala bavubuka emirimu tusobola okukolera bigambo kiyinza omugamba omusajja agende mu maaso nga ategekeranga wabuli wategeka nafe atusi tufunamu nk'aba chapati tujja ne tubasabula chapati kasente ne kakugenda omulimu guno gwa Rolex n'eki chapati ogumazemu bbanga ki myaka 3 kati emirimu gyonna gyali waki wagamba nze kan specialize nzire mu chapati wano emirimu emirala gye nkola naye chapati ate zo zifuna okola emirimu ki emirala nga otokoze chapati nzimba oli muzimbi oli pota ne muzimbi mwenyini okwata birigi bulungi nnyo omanyi okupima level kati ko kwa chapati wacho gagufuna nnyo okusinga guli ate goza akagwirawo kagwirawo oli asasulawo bwalya tegeera so kati embeera wano mugirabye mutya sofa musuubira tugenda kukola tutya olwaleero abantu bali kujja embeera egenda kubeera kiriyanyi masavu meranga wetulaba abantu bali mu kujingira batandise kale katubagaliza olunaku olungi mujja mukwasaganya embeera nga bweri tuli wano Kololo abakulu batese ebyokulya bibiri ate ebyokulya biri clean nnyo tojja kweralira ekirya nti buyengenda okulya tibijja kulabika birabika bulungi nnyo olaba bateekeka chapati waliwo ogenda ku midaala gya chapati egimu nga awantu wakyafu mukko naye seba abasajja bano bazze beetegekedde omulimu guno omusajja ennyanya yazoozezza bulungi obutungulu yabusaze dda kabeji zonna yasaze bulungi nnyo kwegamba nti gwayagala okufuna ekyokulya ojja kuba okifuna ate mu budde nga kirabika bulungi nnyo ngeni ddala saidi wano tulinayo abookya omukyomo gw'enkoko saidi wano gwe naawe agenda okujja ndowooza omukyomo guli super clean ogulabye omukyomo gw'enkoko guli super clean kyefu ogamba otya bitambula bitya enkoko ng'enyirira koko erina onyirira abajja bonna abajja Kololo bagamba kyatana kusimbula banange banguwe ffe tululwedde enyama weeri tulinayo embuzi tulina enkoko chips gw'okikoze otukulabika nti gw'omudaala gwo gunyirira bwe guti nga gulabika bulungi nga n'ebyofumba biraka bulungi ebyenfumba batutendeka tulina kuweereza abantu mu buyonjo ate nga binyirira kubanga omuntu avudde olugendo tomulisa enkoko etayidde kiba kibi nnyo kati enkoko leero temugenda giseera manyi abantu batya okulya enkoko mu Kivu bagamba abo baseera nedda koko twakitadde ku bbeeyi ya muntu wa wansi ekifu kya mutwalo gwokka ng'ate akiriiridde Kololo ate nga kisava twabaleetedde enkoko nga nkulu si buno butototo koko nkulu ogiraba oli ekifi ng'okiwulira nawe ng'okiwulira n'owoomerwa kati yegwe kyefaani taata ebampita Esau okolerawo ng'otukoledde wano mu Bivulu wano nkolera kitintale waffe wali mu Gaza ffe tuli bawali mu Gaza ssebo wetuzanyidde wetukulidde ssebo waka muganda wange kati oli waka kati oli mwana weeka kati abantu bakubirize bajje mu kivulu kya Reigi bannange abawagizi mwanguwe emiryango migule enkoko yayidde dda ebyuma bategekesaawo byonna kitandika kutokota mujje mulye enyama nga munyumirwe endongo mulye munywe teri kwekwasa kati enkoko omuwerako ki enkoko
waliwo chips wano waliwo chips obumondo busale waliwo kachumbali waliwo piraawo bukwasa bufinti genda tulina ne ogenda ne full package yali gamba nti ate ndidde ekisikuse njagala ove wano ng'olidde okuse bulungi ne namusajja wange Jose Bulogo oyo yeekuba enjawulo oyo ajja alye ku nkoko alye ku piraawo anyumirwe kubanga oba oze kucakala oba oze kulya sente zo si kulya mwana okulya sente si kulya mwana gozeekolera buli sente gyeramu akasawo kase ate mu ntaana tebateekayo wadde n'ekikumi awo nno koyogedde katuufu tegeeza togenda nazo gumaliza wano ndi ebifi 6 basigaddewo be bagenda zirya bagenda zinyumirwa kati weeriire sente zo si kulya mwana okyali mulamu abalala bali mu lwago bapooca okitegedde tebasobola kulya naye ng'azirina so abamu bali mu ntaana so banyumirwe obulamu bwa kiseera kale tugenda keesa wano paka ku maca enkoko egenda kubeerawo paka kumaca nina n'embuzi weeri kati n'embuzi encoce weeri so tuyina enkoko ate nga naye amutwalo so buli kimu weekiri era sawo bino ebintu obifunamu otya funamu saagala nfunemu nnyo ate ng'abantu bange bakaaba njagala nfuneko nga n'omuntu agende nga yeeyagalidde asanyuse kale kankwagaliza olunaku olungi muganda wange kale kati omuntu ayagala omwokyera ennyama ku mukolo osobola okujja n'omwokyerayo bulungi nnyo enamba y'essimu eri 0701 57 552 22 okay 0772 19 54 00 kale oyo omukulu munoonyeeko ayagala omwokyera kanyama bwe kati ku mukulu kitintale wali waffe mu Gaza ose oli mwana weeka bawo kyobola nkuwaddemu nnyo okyagedde so ensonga bwe tuli Kololo Ray G live in concert olunaku olwaleero enteekateeka nsookedde byakulya wano kuba toyinza kujja Kololo wano n'otandika ogamba ngenda kulyawa ngenda kufunawo ekyokulya ate nga kirabika bulungi naye bwe twogerera Fenon Uncle Steve Jean ekintu kyonna amaze okiteekateeka stage nga bw'ogiraba wali gwe alindiridde gwe ekibangirizi kitumala ate tugezeddwako nti ate bano bagenda bongera eside eri bongeremu ku space kuba tugenza okulaba nga abantu wano muyinza ate obutajjawo bulungi netugamba kabasikemuko paka side eri so wano wetuli tuli Kololo ready wetwogerera stage amataala that is Fenon be bali mu kwasaganya ensonga zonna sound oli agenda okubanga abuukula screen ze yabakoledde ando ojja kuwolawo omuyimbi ng'olinga omulabira mu 3D ng'olinga ali mu cinema wali ku Arena Mall ng'olinga atudde naye awo screen oziraba zino zolaba si butimba bwa nsiri baganda bange ze screen eziri latest bwe twogerera wano naddala ezakafuluma mu latest screens eza LED zino zola ziringa obutimba ziri water resistant enkuba ne bwetonye etya zisigala zikola nti siza kubana muzibikeko enkuba eze zino zola ziri ezo zola screen bwaziteekako ekifaananyi tojja kuddamu kulaba katimba ku kifaananyi kyekibeera mu screens ezo bamuyita Fenon Steve Jean omusajja w'amaanyi omuganda wange so sound omusajja akuba kiki mugimanye eno eya bandi n'ogiwulira ekikaaya n'ogiwulira empigi naye ng'owulira eggunda okitegeera byonna Abitex Promotions yabitaddemu omusimbi okulabika nti akuleetera ekivulu kino kyekivulu ky'omwaka Kololo wano temujja kudda bannange ekivulu tukoze tutya Kololo wano kekivulu ky'omwaka VIP setting njala tutambulemu katono tugende tuddeko tuyiteko wali mu VIP setting ebyokunywa UBL nayo weeri bamu ku sponsors we bali akabiya k'omulembe ka Uganda Walagi ak'omulembe then tubako ne Peps there for more bannange ngenda kutwa tuyita wasebo so kati ensonga bwe ziri kati sijja twetolamu katono nnyo naye nga VIP ready nteeketeeke VIP waliyo tables tent mugirabe ya VIP abagenda okubeera mu VIP wano ordinary era nawo sigala olaba bulungi omuyimbi mu mbeera eyo so mujje tudigidemu tukyakalemuko mu mbeera eyo tutambule ffenna ng'ekivulu kigenda maaso Abitex wuuno wano Jose Abitex wuuno wano atanse okubanga ayisaamu eggaali atanse okubanga ayisaamu eggaali wetwogerera mu kaseera kano wetwogerera tuli Kololo omutegesi Abitex waali eggaali njiraba
etambula emalayo egali Abitex. This is the VIP. The other one is the VVIP abagenda okutula mu tent omuli emmeeza omuli buli kimu. So wetugenda okubanga tutambulira wano mu kaseera kano gwe abulayo tunula ku ssaawa on your watch olabe embeera nga bweri mu kaseera kano. So tutambula ffenna tulabe ekivulu ekenda okubanga kitambula mu mbeera yonna gwe atulaba mu kaseera kano. Abitex amasimu ndaba gamutta mu mbeera eno. So tulabe njala twoya akagambo ka mu mubiri tulabe enteekateeka nga bweri. Fune wano fune ku Abitex wano dakiika ng'emu kanfune ku muzeeyi wano dakiika emu nfune dakiika emu muzeeyi mpamwe dakiika emu yokka. Abantu essaawa zino olwedde batulaba muzeeyi baagala kumanya embeera eri etya ekkololo basigire ku kifaananyi mu kaseera kano. Embeera gwe togiraba embeera eri taratibu onfuna bulungi embeera eri taratibu abantu bali mu mood mukama abadde akyatuwadde obudde obulungi nga mukimanyi nti teriyo mboozi yonna eri mu kibuga ndala emboozi ya Lweyigi olwaleero Lweyigi kiriza obaganda Lweyigi y'emboozi eri mu kibuga omuvubuka ayimba bulungi olunaku oluteeketeeke olulange ye 7/8 siri olwaleero ekkololo wano we tuli abantu bagula bulungi nnyo tiketi ku momo zinatera okuggwako nino zinaziweddewo mujje ku mulyango tiketi zijja kubeerawo. Enteekateeka tukikoze bulungi nnyo nga mukiraba aba VIP batula wano ng'abaloodi mu tenti wali megatete mugenda okutuula abagagga abaloodi ate ffe abalukyolo Joseda Bloga tugenda kutuula wali n'emitwalo gyaffe esatu tusobole. Zino embwa za kasapule zonna zigenda kuyimirira eri zonna zibeere sayidi eri naye ng'enteekateeka ekigambo ekituufu tubadde tuziteesiteese bulungi tusaba Mukama ate olunaku olulungi naye ng'omuyimbi ali mu mbeera nnungi okulaba ng'agenda kuwa abantu ekintu ekyo ekisingira ddala. Omuyimbi muno tagenda kujja nga ayambadde nga bw'ayambadde kujja n'enkoni ku stage. Ku luno tetugenda kujja na nkoni wadde kabonero kaffe k'amaanyi. Ku luno twayambadde engoye zaavudde mu nsi eziwerako e China e Dubai e Hong Kong ne Italy. Engoye zino zonna zigenda kubeera nga zonna masavu merere. Kuno tugenda kusabula tugenda kusabula mu buvaazi tusabule engoye tusabule n'omuziki kubanga omuziki agumanyi agulina ate agumanyi ate amanyi okuyimba live. Okufuna omuyimbi nga Lweyigi asobola okuba nga ayimba bulungi nnyo ng'omuwuliriza nga bw'omuwuliriza ate era naba bayimba ku stage bakola ki bw'omulaba. Webale nnyo promotize ekintu kino nkimanyi ogenda kuleeta invoice ng'eri mubire naye tujja kikiryalinga. Kale President katukwagaliza olunaku olungi. So omuwulire President agambiddewo nti invoice ejja nnene naye ensonga tujja gitambuza mpola mpola. Kemaze okubaweereza ate omutegesi kiki ekirala ke mu mmanja omutegesi talina tetwongereza ate ku mutegesi kyayogedde kati ate muba mu mmanja kigwe jangu essaawa zino olabe ensonga zitambula. Saidi wali tutambudde ne Joseda Bloga najibu ali ku kamera. Joseda Bloga ali wali gwe soko jjo tubulye seo tetuza kutambula seo ogamba otya baba sigamba mukama wange maji wewe wala otikama omusajja ono posi ufana buloteka no gamba tuwasembadde kulala ku Joseda Bloga baba abantu okunda tuli kololo Lweyigi onako olwaleero enteekateeka oziraba gozirabye otya? Enteekateeka z'amaanyi kiraga nti abantu bagenda kujja bangi okusinziira nti bongezaayo eri mu ordinary nga balaba space eriwo ntono kigenda bakyamaanyi masavu. Joseda Bloga ku TikTok ne ku Facebook mumunoonyeeko embeera bwe tutambula naye nga ffe tukyali wano ekkololo tulaba enteekateeka bwe zigenda obanga zitambula. Tova ku Celebrity Tracker ne Buzz TV UG genda ku www.buzztvug.com ne ku www.celebritytrackug.com ne ku Rock FM UG ojja kutufollowinga bulungi nnyo. Tovaako kantulemu katono nnyo nja kuba ate nkoma mu maaso nkuleetera ate ekivulu nga bwe kigenda okuba nga kitambula. Nze Devotion Tofumba galizo nakko olungi mbere bulungi mweda.